Neyanzenge muli muchaba people, muli muchaba darlings. Oh, life is good, life is amazing. So far alaba that kwatiddeko buli kimu kitambula bulungi nnyo. Siyoya, sitoma. Obula mwebaza buli kimu kyantuusizzaako. Walogera luddawo era kati wakajjawo okuba nti buli kirungi kijja gy'oli. Ekyokuloga. Kikulu nnyo. Ekyo kikulu nnyo naye baaba tusaba nnyo n'ekirala twetegeka. Omuzungu agamba nti ebirungi bisanga oyo akoze eki eyeetegese. I think even in the Bible there is a quote that says nti Katonda awa oyo ayeetegese. Okitegera kyobola abagagga omugagga yeeyongerako every single day because he has the resources to use to make himself richer. Okitegera so naawe mu butono bw'omu mu class yo mu level yo osobola okubeera nga olina kokola mpola ogenda olabanga ebintu byeyongera ebintu bijja. It's all about manifestation. I don't know if you know manifestation. Chokkiririzaamu. Yeah. Togere ku Zato experience yaliwo recently wali ku Lazio. Yeah. The DJ Zato experience, I couldn't believe and imagine people came in large numbers. Nali sichikiriza. Nasoka netulula makona. This was organized like in 1 week. In 1 week, nensindika out invites and I did not actually like kulanga TV radio netulanga netupushinga no. I just used my phone and broadcast messages zange nenkwata abantu nembatekamu nembasindikira messages. Abo bemulaba bemwajja. They were all invited guests from my broadcast, from my phone. So I couldn't believe it. Nebaza mwena bananga abajja nebaza natukawo nga mpulira njagala kaba Lazio nga sinyangu kujjuza mujibuze ba promote abaji promotingiramu that bar. It's not easy to call people to party there, but on that day it was full to capacity. So thank you so much. I really appreciate. We're gonna do it again and again and again, but please mujje newemba nazo newemba siranze bambi mujje onakulolwa lero lwabakyala Nakulwa abakyala lwaki osazeewo okuba nti celebrating n'abakyala nga bano bonna oba oli awo abantu bebandirowoozeza nti basire queen e Kampala bya brown byonna ebyana bya brown bisire queen mama munanga abakyala bano be bakyala abali mu bulamu abatono kwabo be nayise abali mu bulamu bwange. I work with them, I meet them out. Most of them I actually work with them. Abalala ba sister bange, abalala mikwano jange. So nga wenagambe ngenda mu contact list yange. Nengamba omanyi Zato bakyala kibo sobola okuyita ne mulyamu kamere. Okitega since lunaku lwa bakyala, me I'm always busy. Bro, I am busy, booked and busy all the time. So nengamba naye lwaki leero tetukolayo kati kadina mbayite bali eryeko ne wekaba kamere nga katono bwe kati nga kawooma kasita tubeera buki kasita tubeera bumu. So I got women from all different sectors of where I met them in my life. Okitegeera nembajjayo nembagamba bannange mujje mulimu ba lawyer, mulimu ba marketeer, mulimu ba dancer, mulimu ba producer, mulimu ba banker, mulimu ba artists. Kwegamba buli mukyala nga wamaanyi mu bulamu bwange namusindikidde invite. Abatazze some of them have engagements, bayina ebyokukola, bayina shows, they're out of the country. Abasoboddeko okujja be bano and they really honored my invite. I feel so good. Onakuwa tutegeeza kyeri nga gwe zaala Tooto olw'abakyala. Olunaku lw'abakyala nze ndutegeera ng'olunaku omukyala w'alina okuyimirira n'agamba today let me celebrate my hustle, let me celebrate myself, let me celebrate my life as a woman. Abakyala tuyita mu bingi nnyo makona abakyala tuyita mu bingi n'ozaala n'olabirira omusajja n'olabirira famire ye ne bakugoba n'ovaayo n'oguma ne weegumya. In Uganda we don't have something called therapy where women who are stressed can go ne babayambako obwongo bwabwe buzza. Tuyita mu nnaku nnyingi nnyo omusala ne weekubako enfuufu n'oyimuka n'ogenda n'okikola leero kangende nkikole regardless of my mood, regardless of how I feel, oba kiki ekiremye oba jjo bangobye oba jjo naswadde kanyimuke ngende nkikole ng'omukyala. So obwo buba buvumu. Ugandan women tulina obuvumu bungi nnyo. Weefiirizengayo olunaku nga luno olw'abakyala. You go and celebrate yourself.
genda wetekemu akasente ko newe okasondera mwaka ngawe musondeza Christmas ngawe musondeza Easter neza makeup ezolugoye olunaku lw'abakyala nalwo mu lusondereko obuntu ng'obwo oyinza okuba oyina group ye y'abakyala nga basatu akabiina akamwako ne mwetwalako out kyanjawulo okusinziira ku mmere eya bulijjo gye tulya n'oli enkoko mu nnyumba yo n'oli naye naaye ennyama mu nnyumba ye naye we mwegatta ne mugenda ne mutuulako awantu ewamu ne mulya ku kyennyanja kyanjawulo kiwoma bwanjawulo it tastes different nga gwe akiriridde ewuwe waki ewaka so mwefirizeeyo akadde abakyala celebrate your life celebrate you being a woman is a brave woman a woman is a warrior a woman is a hustler a woman is a woman king come on guys abakyala olunaku bwe luti ensobi ki gyojjukira gy'ogamba nti mbutuufu nagikola nga zaala toto ng'omukyala era siriddamu gikola kuzaala nga bukyali wangi maama I wish I never gave birth early yeah ebintu babiryango obudde bukyali ani yakutumayo sabiryango obudde bukyali naye I just wish I was guided different never to give birth early. And it's the same thing I want to tell to all young ladies out there. Temupapa banaye abasajja gye bali. Anakuwasa gy'akola ki? Gyali. Temupapa kufumbirwa. Temupapa bino laavu nze kamuzaalire ogenda muzaala ogenda gutuulamu ojja gguwulira. Sikukoonona. Take your time. I want the ladies out there to know the truth. Because bye mutuyisaamu abasajja nabyo biki? Bingi bannange mutuyisa mu bingi mentally ombene tubonaabona abakyala basinga bakyayibwa nga bafunye olubuto omusajja n'akulekawo naye nga yakufunisiza olubuto omukyala n'asuferinga ne mental status essaawa eyo in that situation ali lubuto takyakola mikwano gyamuddukako because yagyegobako alowooza nedda munango nobba wange bannaye kankola amaka gange nsanyusa omusajja. Do you understand? Omusajja si kintu kibi but take your time. Banange, if you want to settle, if you want to give birth for the right man. You know, abachala tumanyi omusajja omutuufu yani. Lindako katono, lindako. Abaana ba Kim Kardashian bazaalidde mu myaka gyabwe ana. Naye balidde obulamu. No, I'm telling you there is a stage you cannot miss in life. If you miss a stage ng'okula ng'omukyala, later on it catches up. Bebobola baba dating obuvubuka obuto because she missed a stage where she had to date a young boy nga alina musajja mukulu aberejjalejja n'abasajja bakulu bakadde kati atuse mwana mwataano alejjalejja na bwana buto. Do you understand? So take it easy, take it slow, give your time growth, give yourself time, you know, experience life as it comes. Don't rush, please do not rush. Twogere ku character Zahara Toto. Character Zahara Toto eyani kati eya TV oba eyange ng'omuntu Zahara Toto gwomanyi nzigwemanyi owa wali ku TV kusikulira ojagaza ki yo character obalansinga otyo okuba nti abantu ne bakuvuma ku social media abanaku osigala ogenda maaso obayita banaku fenna twaliyo Anyway, so balancing the hatred that comes with the type of job I do, I realized it guno mulimu. And every job has its ups and downs. Banka naye ayina ebizibu bye eyo mu banka. Naye nga afuluma mulaba by'amakoti anyirira. Naye nga kyavaamu si kyangu. Buli mulimu guyina amakoona gaagwo. So mulimu gwange guyina erikoona lyagwo. You have to face criticism whether you like it or not. Okitegeera lyeryekoona. And olaba lwaki sifaayo nnyo, I embraced it. Nengamba kati since lyerina ekkoona, this is what I have to go through. It's okay. Nebanvuma nga nkimanyi kye banvumye si kyendi kati mumanyi amazima gali nti abatuufu mwabansemberedde ba media personnels abali wano. Now you know me, you see me. Whoever describes me on social media how they want to describe me, oyo mukadde, oyo kakazi kakulu, kazaala, kakola bitya bwendi. Do you understand? Yeah. Kati ekyo tekina kyekinzijako because I know the real me. I know myself. Sigenda kutuuza wansi bantu bannyonnyola nti bana esiri mukadde. Banange nze ndi single mother. Bana nedda sigenda
no. It's all right because it has made me who I am right now. The more you abuse me, the stronger I become. Do you understand? So tawali muntu kyagenda kunvuma oba bugulu ekati mbuyina era newabweru bubukola kibutambula mbutambuza bannange nze mbuteeka wabweru. Kati what else are you going to give me to abuse me? Ogenda kunvumisa ki? Nti kabina nakabagamba dda ninakaba Japan. Until the time comes nga ninokakola surgery. Yeah. Nditi. Do you understand? So I think I'm made different. Bambajja mu kiti kyanjawulo. Nti gwe kyonsuulidde nkikwata n'enkikozesa n'enkikolamu ekintu ekikola ki ekintwala ate ku level endala. Buli kyonkanyugira nze nkikwata ne bwe kiba kibi ne bwe kiba kirungi n'enkibajjamu olubaawo oluntwala ku level endala. Nga maliriza Tooto. Nze nga maliriza nze. Amagezi agati. Agakola surgery. Amagezi agati. No, idinda akakyeyogerera oyagala ngende wazari ampe magezi agati. Agokudatinga abavubuka abato. Okola akatofaali. Sinatuusa stage eyo bebikolebwa bakadde. Yeah. Ebikolebwa ng'omaze ng'okimanyi mu mutima gwo nti now I'm set and ready sawa yakulya bulamu okitegeera waba oli muwala muto it kind of affects you fe tukyazaala ye alabika yakomozaala olinga agamba nti zali mukadde gy'emyaka gye ate tagenda kyewaka n'ate tagenda kijjako all this gold olowooza alina emyaka ngene egimumala alina emyaka egimumala naye nga amazima go gegerweko ebintu ebya surgery abawala abato babikola ne baddamu ne bazaala they later on face a lot of problems era n'oba ogenda mu surgical room n'okola n'obabuuza badokita bakubuulira amazima it has side effects, a lot of side effects. So abawala basinga kye batakola ki kye batategera balowooza nti yagenze n'alikola naye mukwano tomanyi bulumi buli eyo tomanyi masira musaayi gukuyiika every other day gw'okuzaawo omubiri ogwo gubeere intact amazima gye buli bakusala ne bakuyingiza ekiti ne bakufokota. Now imagine that pain. You research about it. Research. Mwiga okweyagalira mu mibiri gyammwe ebyo bintu bikolebwa omuntu ng'akimanyi togenda kuddamu kuzaala okitegeera ng'oli redde obulumi obuyitamu omala osireyinga ebibyo nga tewali kyoddamu teri kuzaala period. Naye nze nkyazaala nkyafumbirwa nina abasajja bange bangi kwegamba nkyanyumirwa obulamu mpozi nga mpezezza emyaka gyange 5. olina abasajja nga bano abaana abange ab'omunda yange 3 and I adopted 2 so I have 5 children. Njagala abaana nga 12 nga jjajja wange omukyala be yazaala. Naye lwaki omukwano gukusumbuwa nnyo? Omukwano gusumbuwa buli omu makono ogugwo teguli mu kamera naye gusumbuwa buli omu wangi. I think for Gloria's case, I didn't want to talk about it, but I think her mom made it clear for you guys. Tebavayo ne banetondera. Tebavayo ne balambulula ensonga. So mulimu ebintu ebimu namwe aba media bye mulabira ddala nga I think it's not true. I think it was planned to be that way. So kitegere ebintu ebimu kati on the Gloria side byali planned. Era ne mama we ne ye Gloria bavayo ne babakola ki? Ne babanyonnyola. Babanyonnyola honestly. So I don't want to dwell on that. I don't remember the other question you asked me because I don't. Who is that? I don't give relevance where it's not supposed to be given. That's a valid question. Speciani. Ngenda gibalekera ndabo baba nabisobola. I'm soon resigning off TV so ngenda bibalekera ndabo bamunasobola. Yeah. Nzo kubibalekera obubaleke. Mumulinde mugenda laba.
Since ali mu aviation, you wait, you're going to sing. And I'll be balekera. Chino chintu nsoma every morning. Morning times are my school days. My school time. Never mba sigenze kusomero, nze baticha bange bampa course waka yenna ne bamuteka ku laptop. So I have books, I can research, I can do everything. Chisoboka. Awakana ntiri captain muna echisoboka. Banji nyoba wakana ntiri mutonga bondaba sinyirira bondaba. Okitegeera So chisoboka. Naye nabo bajje bagezeeko babirabe. Oba basobola. So instead of okuwakana mukwano nawe genda ogezeeko. Okuva we nazaala abaana bange naddala olubuto lwange olwasooka. Nenzaala omwana eyasooka. Omanyi oba cleaning akaana kano kyusa pampa. There is a way a child's body is very soft nga wakamuzaala. Nayina enjala ezo back in the day nga ndi muwala muwala muto nga n'emirimu gyange gyejo TV, Slay, Zahara Tooto, you know what I mean. Naye okuva we nazaala ndaba akaana kano buli wenkalongoosa enjala zikakola ki zikayisa bubi zikasala saddamu okuva n'olwo kukola njala mpaka nakati ne bwe ziba za bigere nabivaako. So nails, having long fingernails no longer serve my purpose in life. No, they understand me. For me as Zahara Tooto, having long fingernails no longer serve my purpose in life. Yeah. I'm an international DJ already. Ndi international DJ ba mikwano. Nze gwa mulaba wano. Bambukinga monseze njawulo. Akuba I'm very good with posting buli kimu kyenkola. Ndowooza nawe wotula wano tonnalabayo kafaanani ka dina eno social media pages zange. Mulimu ebintu byenkola privately, mulimu ebintu like ebyenkola nga sikukakasa sikyakakasa nsi. Sikyalina obwo budde to prove a point. Let me post. I'm not in that space anymore. I'm comfortable the way I am. So wagamba nti nze okuva ku bya TV nzire mu bya DJs that atenga ndi mu bya nnyonyi. Ebya TV ngenda bivaamu nga maze ebyennyonyi. Naye wa DJ it's toning. Kyo kigenda kusigalawo. It's a skill. It's better in life abantu you equip yourself with a skill. Omulimu gw'omu bwongo, mubiri gw'omu mukono. Genda weeyigiriza ekyalaani, genda weeyigiriza okukanika, genda weeyigiriza okubeera DJ. Ogwo mulimu tolifa bwavu. Okeera n'enkya nga ku kyalo kuliko ka birthday party nga gwe DJ. Okitegeera? Omulimu gw'okufumba. Oyinza okubeera ng'ofumba busosajjibwa bugundi busumbuusa obuteeka ku TikTok. Omuntu nakulaba nakugamba munnange nina omukolo gwa kumakya nkolerayo obundaazi bwotera ofumba ku TikTok. Omulimu ogw'omu mukono mulimu gwa bay. It's an expensive skill that nobody will ever take away from you. So DJing is a skill that I equipped myself with. I'm an alpha female. Do you guys know about a woman being an alpha? Why it's only in male? Kitera kubeera nnyo mu basajja n'owulira nti gw'oli musajja tebalina kukulagira kyakkola. Gw'oli musajja togambwako. Gw'oli musajja omukazi ta controllinga. Ekyo mwali mukifunyeeko. Kati nze ndi Zahara Tooto. Women like me, we are rare. Nze Zahara Tooto, I'm an alpha female. Alpha females, we are independent females. Tufugwa na yete tufugwa. Do you understand what I'm saying?
Simple tu. Si jogo. We only allow omuntu okutufuga nga mbutufu naawe okikola ki okiraba ng'okigwana ng'okikoleredde. You have to work so hard to be in my life. So kyekimu n'abasajja abajja mu bulamu bwange omuwa chance n'omulaba nga ate byakola sijja mugoba because era sigenda beera n'abakazi bannange okitegeera nja muleka asigalewo afumbe ne banne afumbe ne banne afumbe ne banne babuyambeko because there is a type of man I want in my life which none of them possess the qualities. So sijja bagoba ate nze sigoba abasajja begoba bokka wanzi twalabako ka video akatrendinga ku social media nga oganya osasula owa boda owa boda banange ba sweethearts owa boda oyo nina emirimu gyange gye nkwasaganya ne MTN kuva dda mugimanyi sikyo yeah ndi brand ambassador and somehow face of Momo Nyabo kuva Momo Nyabo we yatandika Zahara totonza muliko sikyo ge mazima. So whenever MTN has such work, they will go through me. They'll come to me and ask me for a favor or ask me to do something. And I'm very good at delivering my job. Wongamba jango kwate kamera njaji kwatanji kusinga. So wabodo oyo twali tuyigiriza abantu kwewolayo kasente. Nga wetuna abagamba directly nti makono bado kimanyi so kwewolayo ekyetaano tebijja kukola. Nti mama yaleese okwewola tojja kukitegeera naye nga Zahara tutakulaze nti ne wobeera mu akafubo that situation osobola okukwata ekyetaano n'okyewola ku momo n'okimuwa n'owona amabanja n'otasabiriza bantu yakaweddeko n'okuba essimu Zahara mani nyamba yawe ogumu momo ayamba ebintu ng'ebyo. So what boda munange it was to educate people that they can now borrow money using MTN Momo. Nzenga malizo manye byokwegatta byagala nnyo ebyekisuusi. Omusajja ojja baleka afumbe ne munne ne banne. Ekibajje munakigaba munakituusawo abaana mu abo bwana. Abasajja kuva dda mukigaba for centuries. Come on guys. Abasajja ebibanja mubigabye for centuries and centuries. Just that ekyasa kyatuuse abaana ab'obuwala nga yeeyimirizaawo ali comfortable teyeeguya but they have respect. So naffe bye bimu bye tukola naye ng'ate mwe mwabikola dda. So tonnenya wanzi omuvubuka nepikira nga mutoototo ng'alina mu ku ssente nga talina siriimu. It depends kasita taba mulwadde. Smart wire tajja. Siri class ya smart wire. Gwondaba ndi class ya smart wire. Awozali ajja akolewa. Kusente n'akanyama. Era uyagenda kunvumisa oyo. Nze mwabamanyi we munabisala mu mwabamanyi. Nange njagamba abaana abo balina empisa embi be babisazeemu. Awozali. Owa sente n'owakanyama ne smart wire ogenda nani? Sente. I'm so happy my ladies are rocking, looking beautiful. Sandra! Kapoji, mani. Wanje. Ndi bulungi. Weebale kunyirira na kutuuka ku lunaku lw'abakyala. Mwebale kusiima. Embeera ekuyisa etya ey'obufumbo nga ggwe omukyala? Kati gwe wonda olaba empisa bubi oba empisa bulungi. Gwasalawo. Wakola otya okuba nti nno ogumira obufumbo oba ogumira omusajja gwe bazze boogirako ebigambo ebingi ennyo nti nno oba oliawo omusajja ayagala nnyo abakyala ab'enjawulo? Kirungi okyogedde nga ggwe ebigambo, right? So which is not reality. Onansoonya nja kuteekamu oluzungu lutonotono. Yeah, so kirungi naawe obyogedde ebigambo. So it's not reality, and he's a public figure. Abantu bakirizibwa omwogerako kye baagala, you understand? So, but that's not his real personality. Oba si gyali munda kyo kibolaba awangadde nange. Singa bibadde bituufu singa mumulaba n'abalala. Yeah. Omuntu ali eyo
oyinza musigira kifaananyi kye ekya Wizomanizo ng'ali ewaka. He's a father, he's a husband, he's a kind person. Like bingi ebyomwogerako. But in brief, he's a father, he's a husband, and he's a very kind person. Ng'ogumidde empi n'ebikonde mukazi gwe. Ani agamba? Igwe ne Wizo mulwanagana ne mutuuka ne okwegoba emisinde. Ekirungi the appearance tells. Olaba nga aninako ebikondo oba n'empi gwasalawo bitwalawo ebityo. Okikola otya okuba nti nno Wizomanizo because bagamba nti Sandra Teta yakontrolinga Wizomanizo. Okikola otya nga gw'omukyala? Hold on a second. Wizo mukulu kunze. How do I control him? Tekisoboke. So we just have a common understanding. He's an artist. I also am an influencer. So what we're doing okutegeregana. So it's simple as that. He's a human being. I'm a human being. Tuina abana. He's my husband. So tutesa ku buli kintu. It's not mbu waliwo afuga munne. I don't think it's like that. Of all men, why did you choose Wizomanizo as your Again, husband? that question. Again, that question. You're not satisfied. Ojja bibuuza Katonda. Single omwagala. He's a good person. Twazaala abaana balungi. So I think that's enough. Omukolo gwa ddi? Because mweyagadde ne biggwayo. Tujja bayita. Invitation is warming up. Yeyo. Nzuno. Lwaki otambuliza kapa ebweru? Oba eriwa. Olina kyolaba. Linda tulabe. Sina wenjiraba yani. Eriweerwe. Laira kanyongero julika.